LMTV Uganda banange mugamba mutya abalungi mwenna abamaze kebbanga nga mutekumira ko banange nyongera ddala okubakulisayo mu mwaka omukadde mwe bali natera kutuuka mu mwaka omupya mwe bale kundyako Christmas mwakola kyamaanyi nnyo kamobero mane kange kali open naye saabalaba muyina empisa embi naye nga mugamba mutya abalungi mwenna abekumidde ku LMTV Uganda mwasibye mutamba buzaako mwena okusina mu bitundu ebyenjawulo abantu abatulabira Dubai abatulabira Qatar South Africa abatulabira Kenya Uganda banange mugamba mutya tuba tuyingiddewo natera nankuba mpya nanti oguba mwaka mupya tuba tuyingiddewo n'olugambo lubeera lupya 2020 gomanye ekigenda okubeerawo bw'olina kwekumizi ku LMTV Uganda bino bigenda kujja nga byokya ninga banange mugamba mutya nanti program ebera stebaz sonsomola wanaoka ku LMTV Uganda wajja okujijja wajja okugasanga ngamba nno amawulire nenga program eno sigikola nze kambera mwana mwala Queen Sylvia wamu ne munange Makenzi atenga botulaba munange mwaka mpya tushanana waze nakuba mpya ayagala abume nenga batulyako omwaka mugamba mutya twekyo abasiza kya kunaku ze twakatambulako nenaku ziringanya zokka bwezi naye zokya atambudde atya sofa banange mugamba mutya kale mwe bale tulyako Christmas mutya tuyita abamu balina balya bokka abamu balemeddeyo ne mu byalo tuzera tugenda bawa amawulire gennyini taga okumanya naye Christmas yali amaanyi nnyo olusooka abantu bajaguza n'amaanyi nnyo concert zibadde nnyingi buli kimu kingi amawulire mangi ate buli muntu abasama babadde bangi lwakuba abasama tebatuwadde ku ssente simanyi nakumanya by the way Christmas season yabaddemu ebintu bingi nnyo mubaddemu amawulire eno abasamaavu okuva Semwanga dalete banange eno tebikyanyuma nanti bawoza tugenda kusaasanya waliwo nasimanyi Don Bahati yatusuubuza osaasanya ssente naye simanyi wajja ebyakkira bannange abasama mujje nga mukimanyi mulange nga Don Ivan ye bwe yakola ng'olabye ddala agaba ku ssente n'azikwata n'azimansula bw'ati naye mwe mwegabira mwekadimu Don Bahati ye lwe yatulaga bulazingatto simanyi eno from London from ngamba bannaye nze njagala kulaba ku ssente naye nga bumobayiro bwaffe bwali open ne muganda tuweereza ezo no ziba mpisa mbi tiimu Oman mweberere tiimu Dubai tiimu Peking abo bannange gye baasirikira beeyagaliza bakanyanga kanyuga bugwe mu bagenda kwambala beeyagaliza ekyokubasiima tusazeewo tubawa amawulire paka last tubasonsomola okuva tutandika sonsoma tubatandikire guno mwaka gwogulire ku ggulire eryokya hit ku hit mangi nnyo amawulire ate kati eno hit omanyi hit ya2020 eno hit tutansala hit ani aguddewo Teddy Bugingo akomyewo nateera takyali Teddy Bugingo Teddy Naluswa kati pasta agenda kwa chachi ye wangi eri munteekateeka si munteekateeka waliwo bagimaze nogiwandiisa bulungi bagikoze bulungi kati mwendigamu ababulayo naye nga bannange ate bano abakwasi b'ebibbo yabafunye awalina okubeera ba ashazi abayimbi abakwasi b'ebibbo ababala ssente Teddy Naluswa alina abantu be amanyi alina abagoberezi be sigamba nti nagenda banoonya bunoonya nedda agenda tandika ne bayina banajja luvannyuma abalala nga ye alinawo squad ye nenga ye naye omukazi musumba yabuuliranga enjiri wano ewa Bugingo nga n'abantu basumulula ebbanga lyabimazemu mu by'obusumba abimanyi so kitegeeza ekimu agenda kikwasaganya bulungi kati twebuuzaamu kyaki ye egenda kubanga mujja namujja ku House of Prayer simanyi zigenda kwabika mipiira tugenda kulaba ani asinga kyani kya Teddy kyani kya Pastor Bugingo kyani Teddy Naluswa yagenza okukola church why omuntu Mukama wabanga yakuyita bannange oli abadde musumba gy'abadde kati Mukama alayika abadde amubanja ekyaki
kati mwagala kugamba mbu ayagala funirako musajja nedda Pastor Ujego oyakola charge bali mu mbeera mbi dozo bufana wabira bere embeera ye nabiraba kituufu yes bali mu mbeera mbi nawe oyakola charge esaza kakatola ba amakula galina sigamba gwalina amakula era kyotegeeza ebyalina kati wikizeke wabanga akola charge sisira muzibu kyakunyonyola naye byonna byalina right now nafuna n'omukyala kati tumanyi tete nabusa abala sente za church oba abaza kufuna musajja mwamugamba tayagala kukola kati wabanga alina kyatandiseewo muleke tebinaliswa akole byayagala church mulimu no si mulimu naye omuntu asobola okusima emirimu gyakola n'agamba mukyala wa Katonda nkusizeemu 10 liirino olwa mulimu kati bwana asabira n'enfuna ekyamage lwaki siddayo ne neebaza ne mutwalira ekimu eky'ekkumi zibaza church mama w'eggwanga mama w'ekkanisa yali mama w'ekkanisa House of Prayer right now nga kati takyali kati pasta eyetengeredde agikola esikibi ogiwandiisa yabadde ayagala kwogera simanyi URSB alina ekigambo alina engeri gye yakyogeddemu naye munnange oluzungu bwe lutyo si buli buli muntu yamuwatangiye kubanga omanyi kituufu ate mukama tayita abaasoma bokka n'abataasoma abayita naye nga yoye mukyala Teddy Naluswa nze muyitira Teddy Bugingo divorce bagimala byamuvaako right now kubanga naye nga bannange okumanya ng'ebintu bibadde bingi nnyo mu Christmas season nalaba Pastor Bugingo ku concert ya La Dixon bannange ng'ali ne Nakula kakati nno Pastor Bugembe najja abanga muwahaga kakati kumbe Pastor Bugingo yali alaba kati mpahaga kati bwe yali amuwa bwati haga kati kono namukonako ndozanga gane tonzirire ekyebe nakulabira embaga ku concert ya La Dixon mwana gwe alina mukazi ate muwahaga yonna gimumalidde mukooli kamukoneko nengamba bade yogere mutwala omukyalo yamugomu nnyo agenda kola church enakwata mu ggwanga enalokola abantu katulinde naffe ebinaava mu ebyo nange osanga onoolokokera eyo nalokokera eyo